GTV for unity and development. Nakra kusatu sawa zili satu ezekiro tugenda kwangula lero tunyumyamuko tulina omukyala mu studio ndino omukyala ayitibwa Kitembo Fatuma ng'ona avudde mu isi obanga mu kakiiko k'ebyokulonda ng'akulira ebyokulonda mu Ntebe division tugenda kwanga tunyumyako ensonga ez'enjawulo mu bintu eby'enjawulo nga omumanyi nti period gye tulimu period akalulu period yakuwenja akalulu katutwala speed mumulaba yandigambye nti tulimu kasiitaano k'ebyabufuzi timu inegamba kino timu inegamba kiti naye ng'ate mujjukire nti Electoral Commission yeyina ekyenkomeredde oba yeyina ekigambo ekikola ekisembayo abasinga palapase mungi nnyo social media mwogera bingi nnyo mwogera kino mwogera kiri abamu yo passing on false information mu passing ebitali bituufu abamu mutisatiisa abantu kino nakino buli omu ayogera kiki naye nga njagala okujjukiza mukwano gwange kyate mu ggwanga lino abalina obuvunaanyizibwa okukwatagana ku ebyo ebyokulonda n'ebigenda mu maaso prosesi yonna nga wetambula paka ku lunaku luli olusembayo olw'okulayiza abantu bode eriemu oba ekitongole ekiri kimu ye isi oba Electoral Commission oba kitewandiise akakiiko k'ebyokulonda so olunaku leero omukyala Fatuma agenda kuba nga tunyumyako naye ku bintu eby'enjawulo so temanyi mulina ebibuuzo bingi njagamba obeere ku TV okalire ekibuuzo kyo kyonna jjukira tubuzaayo ennaku 7 okubanga tugenda kubanga tusuula akalulu ate nga jjukira ennaku z'omwezi nga 15 tugenda kubalwako n'olujja abasinga mumanyi ennaku z'omwezi naye n'olunaku mulutamwatamwa so eyamakinga akalenda gwe ekyo kimanyi bulungi nti ennaku z'omwezi nga 15 omwaka guno gwennyini omwezi guno gwennyini lugenda kwa lunaku lwakuna ojja kubanga osuula akaluluko jjukira gwasalawo okulonda kikukakatako semateeke kuwa eddembe okubanga olonda omukulembeze oyo gw'oyagala ate nga bwentera okubagamba mikwano gyange buli wootalonda oyo omukulembeze gw'olabanga gw'ogamba nti nno gundi akoze bwati gundi tatufuze bulungi kino takituukiriza buli wootalonda ate obeera omulonze so abannayuganda mugende mulonde ate mugenda mukulonda mumanyi ki kye mulina okubanga mukola era ensonga lwaki akanyomero kano oba puroguramu eno ezze omukyala Fatuma atulambululire bye weetaaga okubanga obimanya ngenda mu makyasa yeyanjule ate nga tube nga ate tweyongerayo omukyala Fatuma akwanjiriza amanya gange mpitibwa Kitembo Fatuma nga nze atwala ebyokulonda mu Entebbe division. Entebbe division yene erimu constituencies 3 mulimu Entebbe municipality ne mubeeramu Makindye Ssaabagabo ne mubeeramu ne Busiro South. Ng'olunaku olwaleero ndi wano okubeera nga mbayisaamu kwa engeri gye tuze nga tutambula mu roadmap okuva gye tuvudde yonna yonna ne bwe tuli kati naki kye tusuubira okugenda mu maaso okusinziira ku ssemateeka wa Uganda akawaayiro tukayite article 61 aka Constitution of the Republic of Uganda 1995 as amended kawa akakiiko k'ebyokulonda mandate ey'okubeera ng'etegeka okulonda kw'omukulembeze w'eggwanga tumuyite president w'eggwanga lino okutegeka kw'ababaka ba parliament bonna omwo mulimu directly elected members of parliament ne mubeeramu ne district women member of parliament then n'okulonda okwa local government councils naye ng'okulonda kuno kalina okutegeka okulonda okwo mu nnaku 30 ezisooka ku nnaku 122 ezisembayo ku kisanja kya president era nga wetwogerera wano elected offices zonna ez'omu Uganda ze expiring oba ziggwako ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano omwaka 2026 kyova olaba nti kati tuli wano tuli ku salesale tulina okulonda so buli kye tuli kukola tuli mu budde wetwogerera wano tuli mu budde obwo naye nga wekugambye njogeddeko ku article 61 akawaayiro buli kye tukola fanga Electoral Commission tulina amateeka agatufuga
buli kyetukola tutambulira mulina amateeka kwe mutambulira. So gwe ali ku GTV wano wetagira ddala okuba ng'otegeera koza abantu abasinga mu Uganda tulina obuzibu amateeka tetugamanyi ate tetwagala kumanya ate n'abantu bwe bajja okulambulira ensonga abamu muyina negativity oba muyina bias muyina bye mwogera bingi akakiiko kaliwe kati akakiiko kali bati nenjagala mugobere otula wansi n'ogoberera ensonga nga tolina bias ne open mind n'ogenda amateeka n'ogasoma era ojja kuba ng'omanyi era mukyala Fatuma binera bye bimu ku ebyo byagenda okuba nga akulambulula amateeka gano akakiiko k'ebyeko ge gatambulirako okulaba nti emirimu gyako gitambula bulungi mu bwesimbu mu bwenkanya nga tezibanyigiriza muntu yenna munnayuganda yenna olw'ensonga bo bakolerera kulaba nti omunnayuganda eddembe lye limuweebwa ssemateeka alituukiriza likakasibwa lituukiriddwako nga kirina okuba nga kikola kibo kirina okuba nga kibeera so kyala Fatuma agenda kuba nga atuyisaamu mu mateeka electoral commission getambulirako okuba nga etuukiriza emirimu gyabo. Neyanziza nnyo amateeka ago getugoberera amateeka mangi ddala naye ngenda kwogerako kugamu. Erimu ku mateeka ago lyerya the Constitution of the Republic of Uganda 1995 as amended oba as amended nga we balikyusizaamu as amended yes. Then netubeera ne the Parliamentary Elections Act CAP 176 netubeera ne the Political Parties and Organizations Act CAP 178 netubeera ne the Referendum and Other Provisions Act CAP 179 netubeera ne the President's Election Act eri CAP 179 actually ya referendum eri CAP 180. So ago ge gamu ku mateeka ago getugoberera nga tukola emirimu gyaffe bulungi nnyo. So ndowooza gwali eyo ebintu bino obitegedde bulungi nnyo amateeka ogategedde ate bw'osobola okugenda Electoral Commission erina website osobola okugenda nnyo website Electoral Commission amateeka gano n'ogayitamu n'ogategeera tteeka ku tteeka n'omanya nti oke mu kalulu kano wano akakiiko k'ebyokulonda kakola bwe bati olw'ensonga basinzira ku tteeka lino wano decision eno yajja bwetidde bweki olw'etteeka lino na lino mwewale nnyo abantu okuba nga babakyala ekintu ate nga ng'otofuddeyo kubanga okolaki omanyi ekintu ate nabakutyawa kintu kiteekako bias genda ogisoma okitegeere ate ne programu zino muzikola ekimu zettanire nnyo ebintu bingi nnyo naye nga jjukira tuli mu period yakalulu nga wena kugambye abasinga mwakutte ekyokuba nga ennaku z'omwezi nga 15 tugenda kuba nga wetulonda omukulembeze gwe gwowulira gwokola ki gweoyagala bwe balina omukulembeze we abaka ba parliament abo mubamanyi bulungi awo mwakuttewo bulungi naye ate zino polling dates endala zo abasinga temuzitegeera abasinga focus yammwe eri walinenga mukyala Fatuma era agenda kuba nga atuyisaamu ku polling dates oba ennaku zetugenda okuba nga tulonda abakulembeze baffe ku mitendera egy'enjawulo omanye nti period weti oba ku date weti nja kuba nga akalulu k'ennasu najja kuba nonda muntu bwati ne muntu bwati abasinga muyina abantu bemuwagira naye nga temumanyi na lunaku kiro genda kuba nga olonda muntu oyo abo mugenda tuuka ku 15 ate mutuuke ku polling stations mutandika okwekalakasa nga bakasana baffe tetubalabye kansana gundi naye nga ate olwo olunaku walemedde okumanya nti olunaku olwo si lwabakansana ate lw'abantu balala nnyo so mukyala Fatuma agenda kuba nga tuyisaamu ku polling dates oba ennaku z'okusuula akalulu omanye nti omuntu wange ku mutendera guno mulonda lunaku ki oba omutendera guno mulonda lunaku ki twewala okubuzaabuzibwa tewala information etakola ki etaliyo oba etatuukiridde n'ekyo ekyo commission kyebeeseeteeza ng'akakiiko k'ebyokulonda tutwala omukisa guno okwebaza aba stakeholders baffe ab'enjawulo oba buli kinoomu yonna gyali olwa support gye mutuwadde okuva roadmap ya 2025-2026 general elections bwe yatandikira n'okutuuka wano we tuli era ng'okwo kwe tuli kusinziira okubeera nga twagala okuba updates ku ebyo ebigenda maaso nga ekisinga obukulu kye tulina okumanya nga moderator wagambye ebiseera ebisinga tulina ennaku ze tumanyi zakulonda ennaku endala nga tetukola ki tetuzimanyi oba tetuzettanira tuli kugamba nga akakiiko k'ebyokulonda
ennaku zino zonna zino tuba tumaze okulonda omukulembeze w'eggwanga tumaze okulonda ababaka baffe abatukiikirira mu paalamenti tuli kubasaba era muveeyo mujje ne ku nnaku endala zonna mujje mwetabe mu kulonda abakulembeze baffe aba municipality level ab'oku vigundi LC3 level bonna twetabe mu kulonda abantu bano era okwo kwegenda okusinziira mbayiseemuko ku nnaku zaffe ez'enjawulo ezigenda okubeera nga zikubwako obululu olunaku olusookera ddala lwe olw'ennaku nga 15 ennaku z'omwezi nga 15 January mwaka 2026 luno ndowooza buli omu alumanyi buli omu alulinze kwolwo olunaku lwe tugenda okubeera nga tulonda omukulembeze w'eggwanga n'ababaka ba paalamenti ab'enjawulo n'omukyala akiikirira district then ng'ennaku z'omwezi 19 tugenda kubeerayo n'okulonda kwa akiikirira abakozi naye ku national level kijja kubeera ekyo ku national level then ku ng'ennaku z'omwezi 2 tugenda kubeerawo okulonda bakansala baffe abakiikirira abantu abaliko obulemu bwe tugamba abantu actually abaliko obulemu naye special interest groups kati mu special interest groups muno tulinamu abantu ba mirundi 3 tulinamu abavubuka tulinamu abaliko obulemu ne tubeeramu n'abakadde so okulonda bakansala baffe abagenda obakiikirira tugenda kulonda ennaku z'omwezi 2 nga kino kigenda kubeera ku municipality level so abantu abalina municipalities banaye ne kwolwo olunaku muveeyo mujje mulonde then ng'ennaku z'omwezi 22 tugenda kulonda district chairpersons ne bakansala baabwe wano tulonderamu ne ba lord mayors ba mayors yes tuli kubalonda ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi gwa January omwaka 2026 then ng'ennaku z'omwezi 27 tugenda kulonda ba municipality chairpersons ne ba councillor baabwe ennaku z'omwezi nga 28 tugenda kubeera ne regional conference for election of regional youth representative to parliament kano ko sikabuli omu naye era abalina okwetabamu bemanyi era tubasaba bajje mu bungi then ng'ennaku z'omwezi 28 tuyinayo national conference for national female older persons representatives naabo sikabuli omu naye era abakeetabamu bemanyi bajja kubeerayo ng'ennaku z'omwezi 28 still tuyinayo n'okulonda aba UPDF representatives abakiikirira abasirikale mu parliament nabo bemanyi bajja kubeerayo balonde then ng'ennaku z'omwezi 29 tuyinayo okulonda kw'aba councillors abakiikirira the special interest groups nga kino kigenda kubeera ku district level omutendera gwa district then ng'ennaku z'omwezi 3 tuyinayo okulonda aba councillors abakiikirira era special interest groups naye this time kigenda kubeera ku sub county ne ku municipality level ng'ennaku z'omwezi 3 then ng'ennaku z'omwezi 2 tuyinayo regional conference for election of older persons at parliament kigenda kubeera ku national level ng'ennaku z'omwezi 3 still at national level tugenda kuba tulonda abanakiikirira abaliko obulemu then ng'ennaku z'omwezi 4 kaniko ka buli kinoomu tujja kubeera n'okulonda ababaka baffe ba chairpersons ne bakansala baabwe ab'oku magombolola tubayite LC3 ne bakansala baabwe ng'ennaku z'omwezi 4 then tukomekereze okulonda kwa 2025-2026 ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwokubiri 2026 ne national conference for election of national female youth representatives to parliament ekyo abantu abaleedoza mukitegedde era kyemanyi polling dates zino muzimakinze bwe kikwatako ng'omanyi nti nze mweno sector nina okuba nga nnondawo wano mweno group nina okuba nga nnondawo bannange dates muzimakinge muziteeke kalenda muzimakinge bulungi ate mumakinge mumanyi n'okumanya nti ku lunaku lweti tulonda muntu gundi tulonda mutendera bwekwongerezaako ku ekyo ku nnaku zino zennyini ennaku zino osobola okuzisanga ku website yaffe ey'akakiiko k'ebyokulonda kweziri noteboards zaffe zonna ku magombolola ku miruka
zino ennaku z'omwezi twazitimbayo so oba olina wotali shuwa wotali kwekakasa osobola okutambula n'ogenda kugulukako gogenda kugombolola n'osobola okubanga weekanya zino ennaku naye n'abalina gano amasimu gaseereza osobola okugenda bugenzi website n'osobola okubanga okebera n'obeera nga tobuzaabuzibwa obanga okulonda tekukuyitako ennaku muzimakinge bane mugende mulonda abakulembeze bammwe totuuleeyo ogambe nti nzewo sisiri gwe balayiza nze saamutegeera naye nga obutamutegeera bulondaku lwe baali bamulonda tewamanya n'okulonda tewakola ki tewalonda naye ate noddeno notandika okunenya akwasaganya ebyokulonda mu kitundu kyo nogamba abo balayiza abantu babe balayiza be baagala bakola batane be bati naye ng'ate gwe tewasitukiramu genda kugamba nti munnange gundi yesibyewo kangende mukole ki kangende muwa akalulu ofeeyo omanyi goberera ensonga njukira abakulembeze bano bakiikirira gwe buli wosigale mabega nobanga tolonze era agenda sigala nga kukiikirira oba mu bubi oba mu bulungi genda olonda omuntu osobole okumuholdinga accountable singa ekyo tukiba tekikoze bulungi nogamba gundi twamuwa akalulu kafe n'ekitonda kino tekyatambula bulungi teyakola bwati ne bwati era ne wanaakomawo gye muli okubasaba akalulu omulungi omulala olina grounds koyimiriddewo okumukola ki okumugamba nti munne wano ne wano tewatereezaawo ekisanja ekiwedde ebbanga lino lyonna tolina kino na kino tolina kyokoze kitolina kyokisakidde tolina teeka lyofrontize ku flo tolina kino na kino kyokoze kikyokoze awo obeera n'amaanyi obanja ekintu kyewateekamu amaanyi gwe ate ekintu kyotataddemu maanyigo tolina bwotandikira kubanga okibanja ate era abasinga muli eyo mugamba okulonda kutuyamba ki era newolonda newotalonda byonna byebimu kalapase mulina mungi era onolonda era yawo wenyini ku mpozi yaffe tutambulira jukira mukyala Fatuma ye wali okubanga atutereeza mu ebyo byonna ebikola ebigenda maaso gwoleyo tomanyi nansonga lwaki olonda abamu n'okulonda mulonda bandi wagoni naye bayalonze nange kangende nnonde ate niyo okulonda kwe kuliko buli omu agenda alonda tomanyi nansonga lwaki lwaki olonda kati ensonga lwaki omukyalo no Fatuma wali leero akuwa ensonga lwaki kyamakulu nnyo omunauganda okusituka ogenda okola eki okusituka ogenda olonde era agenda kubanga akulambulula ensonga ezo ate nazo zitegeere obongo buzukuke omanyi lwaki kikakatako era omanyi lwaki semateeka mu mateeka gonna yakuwamu provision eyekugamba nti omunauganda olina eddembe ogenda okubanga olonda omuntu oyo gweyagala akole ki gweyagala abe nga akukulembera tugenda kubanga wenyini bwekitambulira okusookera ddala okulonda oba kyetuyita polling oba call it voting eddembe lya buli muntu nga limuweebwa ssemateeka wa Uganda so gwe wenna ali eyo ssemateeka akuwedde okugenda olonde omuntu yenayina bw'oba oyagadde so lwaki omuntu yalyetabye mu kulonda okusookera eddala kikuwa ebbeetu oba ndiyise ebbeetu okubeera ng'osobola okulonda omukulembeze of your choice gowulira gogamba nti ono yajja okutukolera kikuwa ebbeetu okukyusakyusa mu bukulembeze bulungi nnyo democracy sijja kiyita democracy kino change of leadership okukyusaamu katunyigemu ku switch then nekikuwa n'okulonda oyo omuntu gw'owulira nti gweyagala ku mutima tukwasaganya kikuwa eddembe okwetaba mu kulonda n'otataba mu kulonda kukakuka n'olonda oyo gw'oyagala ku mutima then n'osobola n'okuteekawo enkyukakyuka okusinziira ku ekyo ky'oba oyagadde then kikusobozesa okuholdinga abakulembeze bano accountable kuba senga oba tozze kulonda tolina kyosobola kubanja omuntu onomubanja ki kyotamutuma tosobola kubanja kyotakoleredde tosobola kubanja kyotatuma muntu so senga ffenna tuvaayo ne tujja ne twenyigira mu kulonda mulungi nnyo bwe bukya ku makyanga omukulembeze ono tadeliverinze ku ebyo bye yatusuubiza osobola omugamba munnange ku luno watugamba nti ogenda kola ABCD naye tokolangako yadde oba wakolako kino tewakola ki tewakikola. You're getting it. There is no way you can hold someone accountable nga tewamuwa ki kaluluko. Then nekirala okwetaba mu kalulu kireetawo democracy ndowooza ekyo kyegamba democracy oba kinyonyola etya mu Buganda simanyi nakumanya kireetawo democracy ne good governance. So olw'ensonga ezo tugamba bannaaye buli kinoomu yonna gy'oli vaayo
ojje weetabe mu kulonda ogenda olonde omukulembeze obuulira yoyo ebintu bino nga bigenda mu maaso akakiiko k'ebyokulonda of course kabaako n'emirimu egitali gimu gye kaba kakola nga gituusaako engalo abasinga ffe abalena abatudde bagiwa omuliro tetumanya n'oluusi kakiiko kano eyo kaba kagenda mu maaso nakola abasinga amanyi kyenategera nze ku Munnayuganda kiri ekyo criticizing naye kyetw ekirungi omuntu kyataddeko amaanyi Omunnayuganda yaba ayagala n'alaba Mukyala Fatuma ono wano naye nga tamanyi Mukyala Fatuma mugugu kigwe yeetisse manye nti okuva ng'Omukyala Fatuma atunnyonnyodde nti okuva ennaku ezaalambikibwa mu constitution nti tugenda kubanga tulina okubanga kati mu budde buno tukyusa omukulembeze tukola kino nakino process eno etuukawo abasinga temumanyi biki bye batadde mu maaso kulabanga ebyo byennyini ebikulu bazewandiiseko activities bituukibwako process etambudde etya babitadde batya mu nkola bakakasizza batya nti Omunnayuganda ogenda okutuuka kalulu ng'ebintu ebisinga biri in place for you abasinga ebintu ebisinga bibatuukako obutuusi kubanga olaba ne ku point eno wano wetuli abasinga era tukyabeegayirira mugende mu kimu obukonge naye ng'ate ekikiiko k'ebyokulondako ogwako guli kakola kugenda maaso n'okukakola naye ate mmwe ffe abalonzi tutudde babe nga tukoze ekintu kyakanye tufuuse bakola ki tufuuse bakusindika so Mukyala Fatuma agenda tuyisaamu ku ebyo process yonna nga bwe zeetambula okubanga tutuuka wano ku period ey'okubanga nti tubulayo ennaku 7 zokka oba ennaku 5 goyinza okutemako ezizo nga bolaba abamu olunaku luno olwokuno oyinza obutalubala ngoza ennaku okutuuka wano ku nnaku zino ezisigaddeyo omusanvu bizzemu zibiruuse busimu bbanga of course waliwo process bano bye bayiseemu okuva okulaba nti ebintu ebyo bikola ki biteekebwa mu nkola so Mukyala Fatuma agenda kuba nga tuyisaamu process eno oba emitendera akakiiko k'ebyokulonda gye kayiseemu okulaba nti ate tugenda otuukako ku ennaku z'omwezi 15 nga buli kimu kiri malidaadi sana nga njogera ennaku zino nga buli kimu masafu merere ate nga ng'okya neyanziza nnyo nyabo okusookera ddala akakiiko katwala omukisa guno okutegeeza general public oba eggwanga nti activities ez'okuroadmap okuva yonna gye tutandikidde paka wano wetuli ezisinga twazimala nga twatandika ne kyetuyita demarcation of electoral areas twakikola ne kiggwa ne tukola update and display of the voters national register netuvaawo netudda mu nominations netuva mu nominations nga currently tuli mu campaigns oba kiyite okunoonya okuyega abaloozi okunoonya akalulu era nga bwe twetegekera n'olunaku lwa polling oba olunaku lw'okulonda okukomekkereza electoral process naye ng'ebyo byonna tubimaze nga kati tuli mu campaign ze tuli kumpi okumaliriza nga wetwetegekera ne polling akakiiko k'ebyokulonda kakyalina emirimu mingi gye kali kwasaganya mu budde muno era nga ebimu ku mirimu gino gye kakwasaganya kwe kulaba nti kagenda mu maaso okubeera nga kagoberera abantu abali mu kunoonya akalulu oba nga bali kugoberera electoral laws and guidelines bwe kavaawo kali kugenda mu maaso okubeera nga ka crediting oba crediting kyogere ntya mu Luganda simanyi naye kali kwa crediting abakuno n'abeebunaayira domestic and international election observers okubeera nga basobola okwetaba mu kalulu kano ne babeera nga batunula nga balaba ebigenda mu maaso ng'ekigendererwa mu kino kwe kubeera nga to promoting transparency and accountability yenyabo then akakiiko kakyagenda kagekama ka recruitinga okurecruitinga oba nkyogera kyamulana ku recruiting kubanga kufunayo bantu kafuna abantu era nga abantu bano twabafuna mu mateeka twadvertisinga abantu ne baapplyinga ne bakola interviews ne kagenda mu maaso ne kaba traininga betuyita election officials abali kutambuza emirimu gino kuba akakiiko kalina abakozi abali permanent workers then we tuba tusemberera okulonda tufunayo contract oba tubayite temporary workers so akakiiko guno omulimu kagukoze ne kafuna abo abantu ne kabatwala n'obuvunaanyizibwa obw'okuba traininga ng'ekigendererwa mu kino kwe kubasobozesa okufuna the necessary skills
ezigenda okubasobozesa okukola emirimu gy'akakiiko k'ebyokulonda tusobole okubeera nga tubeera n'akalulu akali free, fair and transparent. Then akakiiko kagenda mu maaso n'okuwuliriza petitions. Awo kagenda mu maaso okuwuliriza petitions ezaava mu kusunsula tukiyite nomination of candidates for the general elections of 2025-2026. Kakyagendera mu maaso ddala paka n'olunaku olusembayo. Era omukulu Justice Byabakama yatukakasa nti ne ku lunaku olusembayo anaaba yeetaaga gwebana tribunal ogweneesanga nga mulimu ebitali birungi ng'ebirumira byalimu bwe baddamu ne beetegereza ddala kifo nti ebirumira byalimu oganda nange kubbawo ti ojja kukolawo oti. Naye ng'ekigenda mu maaso ssaawa zino mu kakiiko k'ebyokulonda era nga kyankizo nnyo ky'okubeera nga tuli kugaba obukonge buyite voter locator slips. Obukonge buno buli kugabibwa ku miruka ne ku magombolola era nga twandisabye buli kinoomu ogenda ofune akakongeko kubanga akakonge kano kagenda kubeera kankizo nnyo mu kulonda kwa 2025-2026 kubanga tugenda kuba tweyambisa akooma ke twayise BVVK kayite biometric voter verification kit nga akooma kano kagenda kuba kakozesa akakonge wonaba toyina kakonge kajja kuba kakozesa national ID wonaba toyina national ID era tujagenda mu maaso tukunoonye ku lukalala lw'abalonzi luyite the National Voters Register. Naye ekirungi ki ekiri mu kubeera nga ofunye akakonge wonaba nga olina akakonge kigenda kwanguyiza nnyo ng'otuuse bwe bakubira akalulu indati akakonge akoma katonda mu butunzi bwe po noyitawo n'ogenda so okwo kwe tusinziira ne tugamba bannaye buli omu gyali genda ojjeyo akakonge ako kubanga kajja tuyambako electoral process okubeera nga eri very smooth. Osobola okuba nga mulonda bulungi ebisobola okuba nga bitamulungi newekolera ku polling station muleekaane abantu nebagambye ku makya banne mugende mukime obukonge bwammwe mugende mukime obukonge bwammwe kitwagala mutuuke kunakulanga ne polling station koli togikola ki tugimanyi nga bwe nakugambye nti akalulu kano buli omu ayogera bingi ate nga ekyo tekisobola vaolesa nga excitement ebeera y'amaanyi naye ate jjukira mbadde nkyababuulirako era ebirala bye tuli mukola tugende maaso kati ne ku ssaawa zino zennyininyini akakiiko k'ebyokulonda ssemateeka abeera ssemateeka the Electoral Commissions Act section eya 19 kakkiriza okubeera nga kawa buli omuntu eyeesimbyewo National Voters Register era nga ssaawa zino akakiiko kali kukola ogwo omulimu buli muntu eyeesimbyewo waddembe okugenda okukola ki ogenda okufuna voters register n'alaba ng'era register eno egenda kubeeramu obufaananyi bw'abantu abalonzi. Lwaki kino tukikola kisobozesa omuntu eyeesimbyewo nga yeeyambisa aba agents be okubeera nga bakakasa nti buli muntu agenda okuba nga alondera mu kitundu ekyo mulonzi ali ku register. Then ku lunaku olwo olwanga olunaku lw'okulonda oba tugambe ng'ennaku z'omwezi 24 December 2025 akakiiko k'okulonda katandika okufuna obukonge bubeera bukonge ballot papers obukonge nga 24 December akakiiko k'ebyokulonda katandika okufuna ballot papers obululu ne kafuna ne DRA forms zetugenda okuba nga tukozesa mu kulonda kwa 2025-2026 naye we kaba kafuna bino ebintu akakiiko kano kayita the different stakeholders okujja ne basobola okubeerawo nga witnesses era ng'ekigendererwa mu kyo kulaga bwerufu obiri mu electoral process eno yonna. So the commission aba akakiiko ku ssaawa zino wenjogerera kamaliriza okupaakinga all polling materials
era nga ziri kutandika okubeera nga zisindikibwa mu the different districts obuludde bigenda okukubibwa yennyabo byebimu ku biri kugenda mu maaso mu kakiiko k'ebyokulonda ku zino essaawa. So ndowooza mukitegedde ate tujja kuba nga tuwummulamu katini so gwena abadde alina ebibuuzo adde yeetaaga okumanya ate nga jjukira bwe tukomawo bati nga tuvudde mu kuwummulamu ate waliwo ensonga enene ebadde ekutte wansi ne waggulu ensonga y'obuuma oba bu BVVK. Saine mukumulamu oko nga wena basubiza GTV kochali era nga tutalina Mutala Fatuma okuva mu kakiiko k'ebyokulonda ngero nno yakulira ebyokulonda mu Ntebe division tugenda kubanga nga bwe tubadde nga tunyumya ku bintu ebyenjawulo era nga ne kati bwe tuwummulidde tubadde ku nsonga y'obuuma olw'ensonga nti obuuma bukutte wansi ne waggulu public eyogera kyayo ate nga jjukira nga wena ogambye nti akakiiko k'ebyokulonda kekalina final say oba kekalina verdict esembayo ku bintu nga bino be balina ebibasobola okugamba ekituufu ng'ovudde kufe betuwulira n'embuzi za boda zetubeeramu ffe ng'abantu akakiiko k'ebyokulonda teye kasobola okutangaza era Mutala Fatuma nga wetwawummulidde nga wenadde nkugamba nti abantu fenno mu public bagiwa omuliro nga bwe tubeera tugamba nti obuuma buno bugenda kutukosa tulonda abamu twebuza akawuma obuuma buno we bunaafa kubanga akoma kuno kalina okuverifyinga akakonge kange kalina verifyinga endagamuntu yange nebintu ebifaanaganako bityo inawe nasomye nti ne ballot paper yennyini akuma kano kalina ogikola ki kalina ogikakasa nga bagikoze ki nga bagimpani naye twebuuza process eno tunagenda okumala okulonda nga obudde tebuweddeeyo tulina challenge ey'okubanga abantu mu bifo ebimu ebintu byokulonda bituuka leeti ate tugattako akuuma yisaamu kano yisaamu kiri buli omu alina kuyita alina kuyita wali akuuma kano kagenda kuba nga katuyamba tutya nti okulonda kwa 2025 2026 mulimu ebikyuse bingi okulonda okw'emabega tubadde tukozesa BVVK naye BVVK tubadde tugikozesa nga it's not mandatory. Okay. Mandatory nga tekite si kyabuwaze naye kalulu ka 2025 2026 eno BVVK machine ya buwaze era nga Minister wa Justice and Constitutional Affairs yayisa statutory instrument 2025 number 89 ekifuula okubeera nga egenda kubeera mandatory era mu kulonda kuno kwa 2025 2026 akakiiko k'ebyokulonda kagenda kuteekayo akooma kano buli polling station mu ggwanga era nga nkakasa nti buli polling station egenda kubeerako akooma kano ketuyita ka BVVK omuntu ajja kubeera eyo yeebuuzika n'akooma kali katya kakula kati era kali katya kali electronic portable handheld kali nga simu kali portable osobola n'okukakwata wano mu ngalo n'otambula nako naye akooma kano tugenda kakozesa nga tweyambisa okuverifyinga okugezaako okumanya oba ono omuntu mulonzi oba si mulonzi kagenda kuba kakikola katya kagenda kuba kasinziira ku physical characteristics z'omulonzi abakuyimiriddeawo mu maaso nga kakukomparinga ne information gye tulina mu database ey'akakiiko k'ebyokulonda oba eri mu national register. So omuntu bw'aba ayimiriddeawo n'aleeta ndangamuntu, by the way, point of correction, bw'onooba olina akakonge tujja kukozesa akakonge, bw'onaaba tolina akakonge tujja kukozesa ndangamuntu, bw'onaaba tolina ndangamuntu tujja kukozesa national register. So tetugenda bikozeesa byombi, mbunze ndeese national ID yange n'akakonge byonna byonna, no, we will use one of the three. Okay, yeah, so senga tunaaba tumaze okukomparinga nga bamulisiza mu kakongeko ne tulaba nga information eri ku kakonge eri kumachinga n'eri ku gundi n'omuntu mwennyini ayimiriddeawo physically awo nga ogenda mu maaso n'okola ki weeyongerayo. Kati omugaso gwa technology ono oba awako omwokano kwe kukonfaminga nti omuntu mulonzi kyekyo ekisookera ddala. Ekyokulala kagenda tuyambako okukakasa
nti tukozesa oba twagiyise slogan ya one man stroke woman one vote. Kwegamba it's one person one vote. Okay, teri muntu agenda kusobola kulonda mulundi gusukka gumu mulwokubanga kana akooma kano kenyini kagenda ku improving integrity mu kakiiko k'ebyokulonda, kagenda ku increasing accuracy nti ebintu bye tugenda okuba tufulumya kyetufulumya kiba kyekyo. Actually say efficiency, credibility ejja kuleetawo abantu bajja kweyongera okukkiririza mu kakiiko k'ebyokulonda nga tusinziira ku kanaakooma. Akooma kenyini ako kagenda tusobozesa okujjawo okustaffing, ballot staffing. Ballot staffing abantu bulijjo bagamba abantu bajja ne bateekamu obululu ng'okulonda tekunnatandika. By the time wetwatandikidde okulonda nga boxi zijjudde. Kanaakooma kagenda kuba kankizo nnyo mu kujjawo ensonga eyo. Lwaki? Kubanga nga wokyogeddeko awo nti waliwo okusikaninga ballot papers zino. Ballot papers zino tuzigenda zisikaninga mu ntandikwa era tuzisikaninge ne mu kumaliriza. Meaning nti senga omuntu wajja okukima ebyo ngenda byogerako nnyo details mu polling process naye nga kigenda tuyambako okujjawo ballot staffing ne vote rigging. Okay, so akakiiko k'ebyokulonda ku lunaku olwo kagenda kuteekayo obuuma bubiri buli polling station. Kuba oyogeddeko awo kati akooma wekanaafa tudda kuki akoluka batekayimiridde kati kagenda kuteekayo obuuma bubiri. Akooma akagenda okukola n'akali ku standby emergency senga kano kaba kakoze eki kafunyeemu obuzibu. Yes, so akooma nkukakasa nti obuuma buno bugenda kubeerayo ate era bugenda kukola ate era tebugenda kufa kuba kano tekasobola kufa ate nekali nekafa. So awo problem already mitigated oba resolved. So akooma kano kagenda kuba keyambisibwa verifying okukakasa BVVK operator ne presiding officer nga kakwata nga kaba capturinga ebibakwatako ebigalo oba facial. Bayina we n'ekyenjawulo ekiriwo abantu abasinga oluusi bagenda obakwata ebigalo nebikolaki nebigaana for some reason ekigalo nekikola ki nekigaana. Kanaakooma kankizo ekigalo kyo wekinagaana tujja kukwata first ejjagaana. Ndowooza abadde balina ebibuuzo okuuma nerenje kagenda okukola abadde beeraliikiridde toyinza otuuka ku polling station ng'akuuma kafudde mukwano gwange aka emergency kakola ki ka emergency wekali. Ndowooza ekyo tujja kuba nga ate nakyo tukiraba ate nga era mukyala Fatuma agenda kuba nga atuyisaamu mu ngeri okulonda gye kugenda okutambula. Omuntu agenza okulonda avudde ewe atandikirawa agenda kukola atya kati kakakuuma bakugambye nti kabaddewo naye tekabadde kyabuwaze naye kati essaawa eno oyagala toyagala olina okuyita mu kimukuuma kano kitegeeza ebintu bigenda kuba nga bikyukamu. Procedure ey'okugamba nti olina gundi bagikakasizza yita wano dda wali kitegeeza bigenda kukyukamu. Tugenda ku polling station kyala Fatuma agenda kuba nga akuyisaamu omanye twentuka ku polling station nzirawa paka ate ku final round era okuba nga akalulu kange katuuka mu box. Neyanziza nnyo nnyabo abalungi baffe abatuwuliriza okusookera ddala okulonda kutandika ssaawa emu ez'okumakya ne kuggwa nga ssaawa 10 ez'olweggulo. Naye kati tulina kye tuyita opening of the polling station. Okay. Ne tubeera ne opening of polls. Kati opening of the polling station kyoba kinyonyodde ntya kati ojja kusanga abantu nga baligamba wali batandise okulonda ssaawa 12. Tuyina essaawa eza polling station okuggulawo okutatugeza okutegeeka kino nakiri ate n'essaawa yate ey'okutandika okulonda bintu bibiri byanjawulo. So kati wano tugenda kwogera ku kulonda okutandikira ddala okukola ki okulonda akalulu ssaawa emu. Kati gwe wonna agenda ku polling station nosanga nga ba polling officials bali mu kwetegeka bali kuteeka butebe bwabwe balikola kitogamba mbu bano batandise kulonda ssaawa 11 oba ssaawa 12. Nedda kyetwogerako wano kude actual okuba akalulu. So okulonda okutandika ssaawa emu ne kukomenkereza ssaawa 10.
naye omuntu kikyasuubi kyagenda okuba nga ayitamu ng'ali ku polling station. Tuli kugamba nti buli polling station egenda kubeerako polling constable asookerwako oba agenda okubeera in charge of ebya security ku polling station eyo we tuyita police constable yasookerwako awo. So onaaba wakatuuka police constable najja kugaidinga bannaye tuwuliriza abantu bano tetutuukaawo ne twefuula nti we know it all nti nze kino nkimanyi tolina kyokolakyongamba maze ebbanga nga nnoona tuwulirize ba police constable niwakugamba nti tandikira wano bannaye tugende tutandikira awo. So senga onooba otuuse polling constable najja kugaidingako wogenda okutandikira ng'ogenda kutandikira ku table egenda okubeerako BVVK operator ogenda okubeerako akuuma. Kati omuntu oyo alina akuuma ajja kusooka akuverifyinge oba oli mulonzi nga yeeyambisa akakonge ketugambye oba nga yeeyambisa ndangamuntu oba nga yeeyambisa national register. Senga anakucekinga n'alaba nga particulars zo mweziri era nga zeze eziri awo ajja kusindika ewa presiding officer agenda okubeera nga bayirabe bino byonna tugenda kubanga tubikola naye nga ne ba politician ba candidates ba agents bawe bakola ki webali balina ba representative ba agents bajja kubanga mwebali nga balaba ekikola ki ekigenda mu maaso kigendererwa ki transparency. Okay, so abaana abamu nga bamaze okukakasa nti ono mulonzi ng'akoma kakulabi okusinziira ku ebyo bye twogeddeko waggulu bajja kugenda mu maaso bakukwate ekigalo ekyenkumu ono BVK operator ajja kukwata ekyenkumu oba ajja kukwata yo facials oba face senga ekyenkumu kinaba kikoze eki kiganye. Senga banaba bamaze okuverifyinga awo bagenda kuwa obukonge kino tukiwulirize bulungi nnyo. Bulijjo obadde ogenda wano ne bakuwa akakonge ka president n'otambula nomala okukasula ne weeyongerayo ne bakuwa akalala ne weeyongerayo. Kati wano kyakyuseemu ku ttebe eno egenda okubeerako BVVK operator kujja kubeerako ne agabaki obululu bwogenda kati this time togenda kufuna kalulu kamu ogenda kufuna obululu busatu. Kati obululu buno obusatu bwogenda okufuna tuyina waliwo ekintu ekipya akakiko kye kaleese kye bayita kasawo naye akasawo ako kali transparent. Yeah. So genda kalinga kaveera kali transparent. Kati ogenda kufuna obukonge busatu. Kati akakonge ka president bajja kakuwa muki mu ngalo ko bajja kakuwa mu ngalo bwe nakakuwa mu ngalo kubanga koddako wali okola ki otandikirako ko tebajja kateeka mu poch oba tukayiti mu kasawo tebajja kateekamu. Kati buno obukonge obubiri aka directly elected member of parliament n'omubaka akiikirira abakyala obubiri bajja buteeka mu kaveera ako oba mu kabaaga. Ekigendererwa kyeki nti ate tutuuka mu kabox ka president oteekemu ka mukyala tutuuka mu kabox ka president oteekemu ka woman representative district tebeera nawuma kale ekyo ekigendererwa butabisinga ki bugundi bululu buno. So bwonna amala wanyu banakuwa ogenda kutambula mu penseni n'akaluluko aka president jjukirako kalina mu ngalo okatiikinge bw'oyagala weeyongereyo wakateeke mu transparent. Bw'onooba obuddawo ogenda kudda ku ttebe eddako ttebe eyeddako egenda kubeerako PO waki owokubiri. PO oyo yagenda okuyambako ne poch eno oba tukayita akaveera akuyambeko akugiremu akakonge aka directly elected member of parliament si owokubiri amukugiremu kitegeeza muno mujja kuba musigaddemu ki kamu ak'omukyala. Kati wonajjamu kana aka directly elected member of parliament era ogende mu pense otikinge ogende mu transparent ye oteekemu. Bw'ova olyoka weeyongereyo ku ttebe ey'okusatu nawe wajja kubeerawo PA omulala ow'okusatu akugiremu oba ogyemu akaveero kamukwasa kuba kati we munaamala akaveera ako kajja kuddayo kalina okuddayo eno ku ttebe esooka. Bulungi nnyo mbadde mmanyi kaba kange nedda bannaye bupoki buno tubulekeyo titubweddiza si bwaffe si bwammwe. Bw'omala okulonda nga obululu bwaffe buweddemu ogenda kakwasa awo
Okamule actually yakujiramu nakasigaza akuwa akalulu otikinge oteekemu onoomala okulonda nga ne pochi yaffe ogiresaawo ojja kweyongerayo ku polling assistant asembayo agenda okuteekako okumakinga kati mu kulonda kwa president tugenda kunyika akana akagala akatimu mu ink kannaswi tugenda kanyika si kumakingako just tugenda kanyika mu ink okulonda kwa president n'ababaka ba parliament then okulonda kuli okwa local government ko tugenda kumakinga tujja kuba tumakinga datham kati zenga bana baba bamaze okumakinga oba okunyika akagalo mu ink awo ojja kweyongerayo ojja kusanga police constable waffe owokubiri jukira tuyina eyasoose akugaidinga wakajja tuyina nakugaidinga ng'omaliriza akugambe madamu yitira wano oba tulabiri kyekigenderera mu ebyo byonna tugambye ebyo byonna tugenda kuba tubikola nga ba agents ba different candidates webali balaba bajulize nga bajulizi bakolaki balaba ekigenderera mu ekyo transparency twalonda kubeere kwerufu as broad daylight ate already lakwabisana so byebyo byetusuubira abalonzi gye tugenda okuba tuyitamu byetugenda okusanga polling stations naye waliwo keynotes ebintu ebimu byenjagala tunootinge era ebigenda okubeerawo mbadde mbyogeddeko naye era kankoleki kanyongere nambulule tugambye buli kalulu kagabagenda okuwa tugenda kuba tukasikaninze newe tunaaba tumaze okulonda saawa 10 weziwera bulijjo saawa 10 wezibadde ziwera nga tuwera tutandika kupanga bululu lwaffe nga tutandika kukolaki kubala era olwaleero kyanjawulo nga we twasikanize buli kalulu ng'otandika process eyo yegenda okuddibwamu nga tugenda mu kubala kyekisooka buli kalulu akali mu box omwo tulina okukola ki okukasikaninga ekigendererwa muki okumalawo obukongo obunaaba buddimu omuntu tomanya ayinza okuyitawo nakusa n'asuulamu kati ekyo okuddamu okusikaninga kwe kugenda okukimalawo n'akalulu kanaaba konoonese ke tuyita sport ballot era nako kajja kusooka ku verifyingwa ng'omuntu tebanamuwa ki kakonge kalala naye kye tulina okumanya ekyenkizo nti akawoma kano tekagenda tulaga muntu alonzaani omuntu ajja sigaza eddembe ly'okusigaza omuntu we ku mutima separate ballot so akawoma kano kagenda tukulagamba bannaye Fatuma yalonze ono yalonze ono that's important to note then okumakinga ink nkwogeddeko so awo commission wesinziira neyagala okuddamu okumatiza abalonzi baffe nti buli muntu appearing ku voters register alina details ze mu national voters register come that day ajja kulonda era ne kagenda mu maaso ne kagamba nti polling station yonna enaabeerako obuuma buno ne bufa oba ne bulemererwa okukola bombi okulonda kujja kuyimirizibwa oba kujja kusazaamu paka nga akakiiko k'ebyokulonda keeterezeza so kati ku polling station kwendi singa obuuma bugaana okukola tetugenda kulonda wanabeewo provision tunaweebwa omukisa okugamba nti polling station mu district bwekite balonda banatuwayo provision to them of course bajja kirectifyinga immediately naye kye tuli kugamba si kugamba mbu kati obuuma bufudde bulijjo tubadde nga tukola nga obuuma we bufa tubuvaako ne tweyongerayo ne register this time what they are saying akooma we kanaaba kafudde nga bufudde tugenda kusooka tuyimirize okukola ki okulonda ebintu ebitereera we resume so abantu ekibuzo kye bali kugamba obuuma bujja kufa obuuma bujja kufa obuuma tebujja kufa ate nababadde balinamu akagamba nti obuuma babuleese kubba bululu bawo obubaka bwabwe nabo bakitegeera ekyakuuma kano omugaso gwako kino nakino ekyokubba akalulu kiyinza okubanga nze ndowooza akooma kano nkoogeredde omuntu aliyo yenayina alikakasa nze ndowooza nkoogeredde akooma kano kagenda kumalawo abagamba bastaffinga obululu kagenda kumalawo kagamba nze banaye nagenza okutuuka ng'obululu mwebuli kubanga we tunaaba tuli kusikaninga obululu ku nkomerero akalulu
akoma kano ke kataasome kitegeeza tekakasikanize kataasome mu kusoma era ako tekajja kubalibwa kitegeeza wano kajjemu mu bukyamu. Alright. Bane ndoze byonna bimubitegedde ebikwatagana n'akuuma ako ebibuuzo bibadde bingi naye ng'ate ansa nti ffe buli kye tukola tusinziira ku mateeka. The Parliamentary Elections Act CAP 177 section oba tugiyita ennyingo 49 ewa omulonzi eddembe ery'okwesuula kilomita 2 okuva polling station weekola ki weeri naye okusinziira ku introduction ya BVVK machine jukira kati yafuuse mandatory. The verification procedures kyaleete kati okusobozesa obuuma buno okukola to its full capacity kyaleesewo okubeera nga buli kooma baakabalidde abantu 600. Okay. 600 obanza ongere zitya mu Luganda 600 people. Yeah. Abantu 600 luba lukaaga. 600 people. Yeah. Kati ogenda kwesanga nga polling station ebadde n'abantu 2,000 kati ngeri emu kati ziriezi ziri nnya ebadde polling station emu kati efuuse polling center zifuuse polling station nnya eno eri wano eri wali zerinaanye. You're getting it. Lwaki bakimenye kino okusobozesaako makano okukola bulungi nnyo tuyite mu mutendera egyo ate tusobole okulonda tumalire mu budde kuba jjukira etteeka litugamba okulangirira the president of this country within 48 hours. Okitegeera so mu kwagala okutuukiriza ebyo bagenze mu maaso ne bagamba buli koma bakabalidde abantu 6 ekyo ne kireetawo okuaffectinga polling stations zaffe abantu spaces ebulina nabiki so kati because of etteeka tuli kugamba omuntu ogenda kusobola kubeera mu 20 kilometers. Okay. 20 kilometers zogenda okubeeramu from this polling station ogenda kuba oteteekanya polling station endala polling station oba kiri ku making a sense. Yeah, it makes sense. Yeah. So okwo kwe tuli kusinziira ne tugamba nti bw'oba omaze okulonda tambula ddeeka kubanga gw'oli kulinda okutunulira akalulu n'abali kujja okulonda mu polling station ze nga bwe tuli kugamba nti kati tutonzeemu nnyingi zerinaanye their polling centers awo omugizo gujja kuba muyitirivu nnyo akavuyo kajja kuba kuyitirivu nnyo and that is not going to happen. Okay. So tuli kugamba bw'omala okulonda kindly tambula ddayo ewaka bw'oba oyagala okuwitnessinga the counting of the votes come back at 4 ng'okulonda kuwedde ate nga n'okulonda kuno we tugamba nti kugwa ssaawa 10 tekitegeeza mbu ssaawa 10 olukoma nga tulekeraawo okulonda ssaawa 10 we zinaawera polling constable onaasooka ajja kugenda ayimirire emabega w'omuntu asembayo ku line at that particular time. Ssaawa 10 we zinaawera teri muntu agenda kukkirizibwa kweyongera kusimba mabega wa constable. So abantu bonna abanaasangibwa mu line ssaawa 10 bajja kulonda oba bamaze ssaawa mmeka oba bamaze ssaawa mmeka basobola n'okumala at midnight. Kuba ssaawa 10 ziyinza okuba nga tulina abantu 12 mu line bonna bajja kulonda naye nga balekera okuyingira mu line kwezo ssaawa. So kwe tuli kusinziira kwekyo kyetunyonyodde ekya polling centers and what bw'omala okulonda tambula ddeeka go back home oba gendako mu nnimiro genda ofuna ekyokukola komawo ng'okulonda kuwedde and witness the counting of the votes yenyabo. Kati awo wennyini kukuvaawo tuddeyo abantu balina ebibuuzo balina question however much osonyonyodde nti akuuma kali ko kazze kumalawo ebimu ku ebyo abantu bebakola ki bye balina naye abantu balina kiri njagala kuuma kalulu kange abantu bo mubasalidde magezi ki nga muba balina okudde wako olw'ensonga nti polling station of course erekyo kirabwa no erese erimu nti tosobola kubeera mu kifo ekitubanga wano wali wonna wali occupied wati olina wojjayimirira ate jjukira ng'ovaawo eri omulala ayagala okujja akoleki omulala ayagala okujja alonde. So kino kyo abantu mugenda bayamba batya okulaba nti akalulu kange nkalonze zizeeyo ewaka naye kali seefu. Neyanziza nnyo nyabo
we nabadde ntandika oba we mbadde nsomesa ku bigenda okugenda mu maaso ku polling station tugambye nti buli candidate abeera ne ba agents ba candidates bano ba agents ba represent ba candidates n'abawagizi baabwe so etteeka likkiriza buli candidate okubeera ne ba agents babiri pa polling station so ba agents bano we bali kulaba they are seeing on your behalf. They are seeing on the behalf of the candidate, they are seeing on the behalf of the supporters. Tufunyeko scenarios ezimu mu bitundu ebimu polling stations ezimu information inefuluma nti ba agent b'omubaka gundi ba polisi yabatutte babanoonya si babalaba bino na bino nebifaanaganako ebito ate omuntu n'agamba nti babanga mukyala Fatuma yesimbye ayina aba agent be naye ba agent be babakoze eki ku polling station tebaliwo babajjawo bokwerinda babakutte inze eyalonze mukyala Fatuma akalulu kange olwo kaba kasigaddewa kubanga emirundi gyonna tulabyeko poliisi mu kalulu era ne scenarios zino tetusaazibuusa maaso olw'ensonga zikoze eki zibadde okusanga nti ba agenti b'omuntu they are nowhere to be found batuuka okukola tate emmotoka eriwo eki nebwenti teyalimu abayeddemu abakuumaddembe babakimini babatwala naye tajjukira nze eyalonze mukyala Fatuma eyandikuumi tugeze ono bamututte nange siriyo ku polling station sikola ki siriyo kati eyo nayo kizibu nakyo kikola ki nakyo kiryawo kati neyanziza nnyo nyabo naye simanyi oba baba bakutte nga babakutte kuviirawa sijja kwogerera nnyo nja kwogera singa baba babakutte okuva ku polling station kuba ekyo kinkwatako nga bajje ku polling station oba tebajje ku polling station sisobola kyogerera simanyi nga bwe twagambye wetubeera ku polling station tugoberere amateeka nga bwe galina okutambula agent webakugamba tuula wali tuulaawo webakugamba kola let's do what we are supposed to do ng'abantu newobeera oli agent you're not above the law toli waggulu w'amateeka getweyambisa mukola ki mukuba akalulu gojja goberera amateeka ge bagenda okugamba okugoberera ku polling station yawo singa onaaba oligamenya tujja kukwata kati bw'omukwata agent anti agent oba tagoberedde mateeka nako polling station wenali I witnessed it n'amaaso gange agent bajja ne bamusitula ne bamutwala polling station kwennyini kitegeera era ebiseera ebyo kale waliwo akajagalalo embeera yamala nekola ki embeera yamala nemayo tetwafuna reason lwaki bamusitula nga mulonda ne bajja nagamba mukyala Fatuma jangu jjukira abakumaddembe baba bajja nga batwala omuntu they don't usually give explanations kufa abalabi olabulabi mukyala Fatuma abamututtogera nga n'omulala abamukima omanyi there are always two sides to the story okay oli kugamba bamutwala butwazi which I don't believe can happen nze manyi okwata omuntu ku polling station yaabwe oba oyina kyokoze wabaawo omusango wabaawo kyoba okoze ekitali kwatagana naki n'amateeka ga polling station eyo oba amateeka ga byakulonda kubanga ojja kuva eri for example yadde oli agent we don't expect you kujjanga waiting ng'oyambadde waiting in fact ogera ku do's and don'ts at a polling station twagambye okulonda kutandika ssaawa emu ne kukoma ssaawa 4 tuli kugamba mwetegeke bulungi obeere oba ne VLS yo oba obeere n'akakonge ojja okole ki ojja olonde bw'obeera ku polling station ekisinga obukulu let's keep pace tukuume eddembe bw'onoogezaako okwagala okuleetawo ensasage yonna bajja kuapulutinga bajja kukwata tebajja kuapulutinga bajja kukwata okay so nze nsuubira omuntu okukwata era kino ne-chairman yakyenfasizinze nnyo polling agents ne polling officials tukuume eddembe ku polling station kyekyo kyendi kugamba nti okujja okukwata omuntu ku polling station omuntu ajja kubanga alikolaawo ensasagge bakube bagamba naalikolawo oba bankubire madamu kino nakino njagamba banaye oyo mumukwate tugende mu maaso tulonde bwate tulina kyetugenda kukkiriza kigenda kutataganya kolaki kulonda kubanga tugenda kulonda tumalirize okulonda ate buli omu agende nga ffenna tuli balamu nga ffenna tusigale nga tuli bannayuganda then biki bye tutabasuubira kukola ku lunaku olwo tetusuubira muntu kujja kunoonya kalulu ku lunaku lwa kulonda era wona akanoonya tujja kukwata
tekisookera ddala tetukusuubira kujja mu kalaazizo weetimbye kalaazizo olina simbozizo oli ku polling station oyimba sloganiziza pati eyo that is not allowed tujja kukwata eri nze alonda oba eri candidate yenna omuntu nze nange omulonzi sikkirizibwa nedda nyabo toza banne mukitegedde temujjanga mwetimbitimbi then tuli kugamba totiisatiisa abalonzi tetwagala ku intimidatinga oba kulemesa balonzi kutuuka ku polling station kukuba kalulu kaabwe tokkirizibwa kutiisatiisa ba polling officials baffe ekyo it's a big no okay then tokkirizibwa kwefuula kyotali oba kyetuyita impersonation jukira tulikozesa VLS tulikozesa national ID and what tujja kuleta national ID tugiteekemu wane tuwe different information from the person who is here tujja kukwata era tokkirizibwa kugezaako kulonda mulundi gusuko gumu yennyabo nga mmaliriza akakiiko k'ebyokulonda ne chairman waffe kaagala okwebaza abantu yonna gye tuvudde paka wano we tutuuse twebaza nnyo support gye mutuwadde era nga tugamba twongere okukolera awamu nga tugenda mu maaso twewala obutabanguko twewala okutabangula eddembe tugendeko olwo olunaku tugende tukuba akalulu kaffe tumale tuddeyo eka tukomewo tubale akalulu baffe this is not a do or die thing waliwo life after elections yes nga tumuuzika programu eno mukyala Fatuma ndowooza mumuwulidde na byonna mubitegedde bikwasagana ku kulonda ate namwe abadde balina ekibuzo ekinene ennyo ekyokugamba nti okusigala nga tumaze okulonda omukyala bategeezezza bulungi nnyo ensonga lwaki nti tekigenda kusoboka ku mulundi guno ate era nakugamba nti oli waddembe okudda nga akalulu kakoze eki oli waddembe okudda nga okulonda kumaliriziddwa oba nga kuwedde ne tugenda mu prosesi y'okukola ki mu prosesi y'okuba nga tukabala ate najjukira n'ekyokugamba nti okakuuma obuuma bwe buli bugenda okuba nga buverifyinga akaluluko teri muntu agenda batukakasizza teri muntu agenda kuba nga azanyira mu ki teri muntu agenda kuba nga azanyira mu kalulu kamenya n'eddoboozi Asha Nabikolo obadde ku GTV wano wokka I sign out.